omanya ddi nti olunaku lukedde jjajjaawo ng'ayina ekkubo mwagenda okukwanukulira. Abasomesa ab'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo waliwo bajjajjammwe nga babakkiririzaamu nnyo, naye ekintu kye tusinza okugoberera ennyo, ebiseera ebisinga bw'owuliranga omuntu ng'alinga katonda wo mu bulamu bwo, ofuukanga bulamu bwe naddala. Singa jjajjaawo aba akulaga nti omuntu oyo mu mbeera ze yalituukiriza ebyange, kitegeeza bwe bulamu bwo. Singa jjajjaawo aba akulaga nti ekkubo lyaffe lirimu oyo, kitegeeza nti olina omufuula ekitundutundu ku bulamu bwo. Ebiseera ebisinga abasomesa ab'enjawulo, atali nze nzekka, kuba ogenda ogoberera mu mikutu egy'enjawulo, bwe batuuka mu biseera by'okusoomoozebwa, oluusi batera okulaajanira abazzukulu baabwe, obanga bonoga nti omuzadde alaajanira baana be. Naye ensonga eyo ebiseera ebisinga etera okusoobasooba, naye ensonga eyo oluusi ebaamu obutamanya. Omuntu ono bw'otaamufuula ekitundutundu kyo, waliwo akadde we kajja okutuukira nga lubaala akutadde mu katu ng'omwetaaga, naye nga jjajjaawo yennyini ono by'agenda okukolera, jjajjaawo yennyini yabisoobya, nga tewamanya nti muzaddewo, tewamanya nti kitaawo. Ebintu bino ebyalubaale tebiringa bino by'abapasita, tebiringa bino by'abasumba eby'okukozesa amagezi amangi. Nedda. Waliwo abasomesa ab'enjawulo bawulira ku mikutu egy'enjawulo, nange kennyini kamwa koogera, oluusi nga basanze obudde obuzibu, oluusi obw'okusoomoozebwa, naye nga gwe balaajanira gwe ng'omuzzukulu oba abazzukulu. Abamu ku mmwe empewo zammwe zigamba tusibidde ku oyo. Kati ng'omuntu oyo olina omulaba ekitundutundu kumpi nga ky'olabiramu omuzadde yakeera enkya n'akuzaala. Kati nga bw'afuna ekizibu kyonna nagga nfunyeemu ekizibu, laazima ng'olina ekitundutundu ekifaanagana nga bonoga nti oli kitundutundu ku bulamu bwange, oli muzadde wange, oli katonda wange, ng'omuntu oyo teyandikaabye. Okugeza, musobola okuba muli abantu 30 oba musobola okuba muli abantu 100, naye ng'omuntu ekizibu kyalaajana nga bwe muba mwekunze mwe mwennyini musobola okukimala, nga ne bwe kiba kya bukadde, nga bwe mwekunga ne mugaa gundireeta kino nga musobola okukimala. Kati empewo zammwe zibayo nga zo ziseka mu kamooli, mu butalabika, azigamba kale ono twamutemera ekkubo, ono yalina ebibye, ono yalitereza ebibye, naye muzzukulu wange ssente ng'emusingira ate embaga etanyumye, nga tasobola kugwira ono wabi na walungi. Empewo zo ziba ziseka kuba zo ziba zaakuwa ssente ozikozese ky'oteekeddwa zikozesa. Ebyamakulu gwe tomanyi nti olunaku olumu omuntu asobola okukeera enkya nga ssente zaamufaako, n'agenda ew'omuntu oyo nga talina wadde 10, omuntu oyo n'amukolako. Ekyo mukyerabidde. Kaakati ssente ng'okyagirina tomanya, osanga w'olinyoonyeza omuntu oyo oliba tokyagirina. Kati bw'oba okyagirina, omuntu oyo n'akugamba nti nasuze enjala, toola ekitundutundu ky'olaba ekisinga obunene kimuwe alye, kubanga enkya mwandiba mwenna nga ssente ezo tokyazirina ate ng'omusaba akuyambe, naye nga luli yakusaba omuyambe wagaana oba tewasobola oba wamuwa akasingayo obutono. Ffe abantu tubalabyeko mu mbiri muno, tubalabyeko ng'emabega eri we mwayogereranga nga yali alina, ng'era ssente azirina, ng'era asasulwa. Kati munaye okwewulikiriza nga bwe kuba, atuuka ekiseera agamba naye kaŋŋende nnoonye mulangira ono. Waasalirawo okujja okukunoonya, agenda okujja ng'ebintu ebisinga bifudde nga ne ssente takyayina. Abantu abasinga tubafunye ng'ali ku mavi,
nyamba toyina gyogenda kungobera. Mulangira nyamba, mulangira nkugoberedde emyaka 3, mulangira sente zange zonna zifudde, mulangira nafuna emisango, mulangira nakola bwenti, waliwo yakumpanya ekibanja kyange biki ne muwaabira biki, sente zange zonna ziweddewo, mulangira bulanzi zenzaala nyamba, mulangira tongoba oba munfuna. Buli omu mu kaseera ak'okulaajana katuukawo. Mu kaseera ng'okyalinamu obusobozi bagwira omuntu ewabi n'ewalungi. Akati waliwo omukyala wano aloose ku biteeso ebibaddewo, ebibadde bikwatagana ku mulamu ogubaddewo. Omukyala jjajjaawe mu kirooto ye yeerootedde, ewatali gamba nti waliwo amugambye, ye yeerootedde omukyala asinzidde Canada. Okitegedde? Asinzidde Canada. Ensonga ezibadde zoogerwako za mmotoka, omukyala asinzidde Canada n'agamba nti awaddeyo $280 omukyala. Naye ng'ono nannyini kirooto yaloota omukyala asinzidde Canada n'agamba nze mpaddeyo $208 ku nsonga. Kakati katuwulirize ebizzeeko. Katuwulirize ebizzeeko, tuwulire ekirooto ky'omukyala ono kiragawa. Omukyala bw'amaze okugamba nti mpaddeyo essente ezo ku nsonga eyo n'agamba naye nze natera n'okuvaayo eno. Kati mu kirooto ky'ogambye nti mulangira n'omubuuza nti naye w'okolera tebeetaaga replacement. Owulira omukyala nga kirabika w'akolera e Canada alabika akola by'abakadde, kale okulabirira abakadde abo. Kati mu kirooto ky'ogambye nti mulangira n'omubuuza w'okolera bansabye munnayuganda omu teweetaaga replacement. Kati omukyala ne mugamba nti munnayuganda mulina waali wano, munnayuganda mulina waali wano era nga kyetaaga replacement. Kandabe nendoza muwulira amakulu g'ekirooto. Waliwo omuntu asobola okwenyigira mu kintu naye nga jjajjaawo akimugambye naye nga yegenda okuba enkulaakulana ye, nga lye ligenda okuba ekkubo lye, nga kugenda okuba okusumululwa kwe. Abantu abasinga tebasobola kumanya bintu bya myoyo. Bino tibibanga biri nga bw'onosanga ebyabalokole, ebyamagezi amangi, ebyaki. Ekintu ekiva mu kirooto jjajjaawo kyakugambye bw'okiteeka mu nkola ate ng'asuubirizaamu ekyo, kubanga ekirooto kino ndaba kijjuddemu omuntu omujja kwemu muzza ku bbiri, omuntu omujja ku mulimu gw'abaddeko muzza ku mulimu omulala. Okitegedde naye nga kweyongera mu ggwanga ddala. Waliwo omukisa ogujja naye nga jjajja wakugamba nti bw'okola kino n'okola kino. Bo bajjajjabo bo balaba omugaso gw'omuntu. Kati mu abantu mwe mulaba emigaso empola. Waliwo bajjajja b'abantu abawuliriza abasomesa ab'enjawulo oba ffenna nga mwetuli. Jjajjawo omuntu n'agamba wabula ensonga zange bukyanga zigaana, ono omusajja bwe bulamu bwa muzzukulu wange, ono omusajja yagenda okuzzaawo ebyange. Kyokka ng'ate ggwe ekintu ekyo kitwala ng'ekitono. Kati abantu abo abamu ab'amakulu oba ab'omugaso bagenda ne bavaayo oluusi nga basanze obuzibu oba nga balina obwetaavu mu ssente, nga oli tugambe nti alina obukadde 10 ku akawunti naye oli naga nti nkuwaddeyo $300. Okitegedde? Kyovola nti abantu abasinga basooba mu byenfuna kuba tebamanyi watuufu wawe balina kuteeka ssente. N'osanga olinga oluusi akutte ssente aziwadde omuwala gwakwana oba omusajja gwakwana oba ng'ayambye omuntu atali mujjukira. N'osanga olinga atodde obukadde 3 n'abuwa omuntu atali mujjukira, n'atuuka mu kaseera k'okusomoozebwa okunoonyanoonya emikwano gye yawolanga, gye yagabiranga, gye yawanga nga tekyalina omu amulaba, nga ansi esigaddeemu. Mulangira y'alina okunzaala naye nga mu biseera biri ng'obusobozi bukyaliwo yatoolanga agayaala. Kale nno
ensonga ezisinga abamu tebamanyi nti zirimu okusumululwa kwabwe, okuyamba omulubaale oba weeyamba wekka. Naye omulubaale bamuyamba bamwesumululira, tebamuyamba singa musinzira mu kiroto ky'ono omukyala buli omu yanditegedde nti okulajana kw'omulubaale eba nsonga nkulu, teguba mugayaalo, tekuba kugayaala. Enkya ye kitaawo, enkya taata wajja kukuleka akugambye ebyo si byagala nga bikutte wansi ne waggulu. Osanga omuntu omugambe nti nsaba butangoba, omuntu oyo olabe ng'afuuse taata wo, ng'afuuse maama wo. Waliwo omuntu aba yeetaaga okwesumulula mu mbeera bwe zityo. Kale nno tuwulirize nnyo obubaka bw'omukyalo ono, tuwuggyemu amakulu nnyo, tuwuggyemu amakulu mangi nnyo. Bino ebintu byogerwa myoyo. Tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono, ffenna ssekinnoomu tuwuggyemu amakulu, omugayaalo guveewo. Enkyo ojja kusanga omuntu oyo ye kitaawo, enkyo ojja kuzanga azannya paati bazadde bo gye bandizannye, kuba tubirabyeko ng'oli kye yali luli si kyali, ng'olwaleero mavi, ng'olwaleero asaba ggwe akasente akagenda okumugulira ekyokulya, naye nga luli yali alina, naye nga yali tafaayo ate nga tatoola. Tuwulirize nnyo obubaka bw'omukyalo ono, okugayaala kuveewo, tweveemu. Waliwo enjogera egamba nti tusobola, bwe muba mwekutte wamu musobola, kuba muli bangi, musobola, mubadde mwekutte wamu musobola. Oba buli omu bw'abanga asinzidde mu mutima gwe, nze ndaba nga musobola. Tugenderere obubaka bw'omukyalo, tuddemu tubuwulirize enfunda. Ojja kulaba nga omukyalo ono, simanyi oba n'omukyalo ono nga asobola okwefumitiriza ku bubaka bwe n'abumanya. Tetumanyi oba asobola obutajeemera jjajjaawe kye yamugambye. Kuba mulimu abantu abamu awulira ekyoto n'agamba ebyo bya birooto. Okitegedde? Kale ekirooto kisaanidde okuweebwa ekitiibwa. Ekirooto kyonna oba olina okuteeka mu nkola ekirooto kyo kye kikulagidde. Okitegedde? Kuba ekirooto tekibaako nti muntu yaŋŋambye. Waliwo omuntu okugamba nti kola kino ofune kino. Waliwo omuntu okugamba kola kino ofune omukisa. Kola kino omukisa gugwo gujja, kasita okola kino ogenda kufuna emikisa. Mwawule bakugambye n'ekirooto. Tetumanyi oba omukyalo ono ekirooto kye agenda kukiwa ekitiibwa. Okitegedde? Mukyalo ono ayinza okutunuulira ebyensi n'atunuulira n'ekirooto n'abigeraageranya, n'akengene n'ebyensi ekirooto n'akinyooma. Omukyalo ono tajja kukulaakulana. Singa anaagoberera ekirooto kye kigambye, omukyalo ono ku lwange gwe bamugambye ankolere ekyo, jjajjawe kwagenda okusinziira. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo gwe bamuloosezzaako lyekkubo lye. Just kukola ekyo. Waliwo abantu abamu ng'okusumululwa kuli kumpi. Just eryo lyekkubo lye, okukola jjajjawe kyamugambye. Era abazzukulu mwenna musaanidde okumanya ensonga eyo. Omulubaale munno oba omulubaale yenna gw'osuubira enkya okufuuka taatawo, oba enkya w'osuubira okuddukira, oba nga mu bulamu bwe mulimu nti eyo lyekkubo, wonna wensalirawo eryo lyekkubo lyange, lyekkubo lyange, togayaalanga nga asanze okusoomoozebwa. Ositukirangamu ate otoolanga ekyo ky'owulira ekinene. Totoolanga kumugolako katono, otoolanga ekyo ky'owulira ekinene, kuba lyekkubo lyo. Enkya nga toyina buyambi, enkya nga toyina busobozi, omuntu oyo ojja kusanga afuuse muzaddewo, afuuse taatawo. Abatayingirangako mu kaseera ako temumanyi nti gyekali. Naye abaana abasinga be tulina mu mbiri, abamu baali boogeranga abalala nga balinawo, naye ng'olwaleero kumuleera, kumuweeka, kumulaga buli kimu mu busobozi muki nga takyayina wadde, era nga kugamba gwe taata, gwe maama, bazadde bange bye batasobodde kunkolera, simanyi kye ndikola, simanyi kye ndikuwa nga nsituse nga ngolokose. Naye okuva n'olwaleero, gwe taata, gwe maama, okoze bye nali manyi nti abooluganda bye basobola okunkolera, oba bakitange oba bammange, naye tebasobodde, wabula bonna banneesamba. Naye okoze bazadde bange kye bandikoze.
kale akituukamu yakimanya ate nakituukamu tasobola kukimanya. Kale nno nze nkimanyi nti abantu sekinnoomu bwe baba bavuddeyo tusobola embeera bwe zityo. Omukyalo ono alowooza ennyo ku bubaka bwe, osanga bino binaggwa weewaawo. Bweza nnyo, bweza ddala. Yenze Omulangira Munabuddu.